Oli ku Tawira Radio, Tawira TV, Johnson Sengeno nga zemba buzaako olunaku olwaleero nga bannayuganda bawangalira mu UAE mu kibuga ekya Abu Dhabi bategese okulonda abakulembeze baabwe. Essaawa zino ndi omu ne ku bantu abaludde mu UAE abamu abalina discipline betusobodde okulabako nga baagala bateeketeeka abantu abagenda okulonda. Agenda kubawaayo obugambo omuntu eyandyesimbyewo biki bye yandibadde asuubirwamu. Sebo nsaba obuze kubatuuliriza. Amanya n'eddoboozi muzzukulu wa Mwami Kafeero Konkonamuti Ggumba kkulu ky'otoolye tokigobaako mbwa. Maze ebbanga mu nsi eno najja 2015 ne bannange njagala okutwala omukisa guno okusooka okwebaza community ebirungi byekoledde bana Uganda. Nenebaza n'abakulembeze abafuluma ate era nenebaza n'abo abayingira kubanga beewadde obuvunaanyizibwa obutaliiko mpeera tebagenda kusasulwa yadde nusu wabula guno mulimu gwa bannakyewa beeronze oba beesowoddeyo mu bangi ennyo beewa obuvunaanyizibwa okukulembera bannaabwe. Mu ngeri yakwejjukiza Omuganda agamba nti senga vudde mu ngazeemu ng'omuwulu awasa omugumba. Oluganda ng'olwa munda nnyo lw'oyogera. Bintu bya kwejjukiza na kuyiga kuba byokuyiga tebiggwaayo. Onjigirako nange ne nkuyigirako. Ensobi ezikoleddwa mu bakulembeze abakadde tusaba bano abayingira ate baleme kuziddamu. Ke kali ke nkugambye nti senga vudde mu ngazeemu. Tusaba Katonda atuyambe kyonna mu byonna kubanga tuyina bannaffe ate abatulimu naye ate nga balabe baffe. Waliwo omwami omu yavuddeyo n'agamba nti ebyo ebintu bya community ebimugenzeemu ebyokulonda agoma lya nsimbi bagenda kuyola omusimbi kwembase babyeriire ezo ssente bagenda kuzeegabanya bokka temutawaana kugenda mu kulonda. Naye nze kama kwogera nali nyambiddwako community eno. Mwenna abatulaba mujjukira omugenzi omwana yafiira mu mazzi Morgan. Community ye yasonda ssente ezazaayo omubiri gwe e Uganda. Ffe nga ab'ekika kye twali tetulina ssente ezo ze mwasonda. Era n'essaawa ya leero famire ya Morgan ekyebaza community ya Abu Dhabi omulimu gwe yakola ki gwe yakola. Newankubadde nti bingi ebitaali birungi oba ebitagenda bulungi ninga twebaza community. Kati twagala okutegeeza abo bonna Abannayuganda bali wabweru nti bajje gye bakoma okuba wano nabo bafunamu mu ngeri emu oba endala ate beesiga abakulembeze bagenda okulonda. Era kye twandyesabye nzija kubaawo ng'omuwabuzi mu ngeri emu oba endala nti abakulembeze abajje babeereko ne bu ID obutonotono obubaawula mu balala kubanga Bannayuganda twebaza Katonda nti yatuwa amagezi naye ate mu magezi agaasukka ennyo ne tugakozesa bubi. Abamu bajja kukumpanya bagambye nti nze kyeyamaani omulonde naye nga si ye mulonde. Kati tubadde tusabayo bu ID obwawula bakyeyamaani abo kubanga bw'otunuulira embeera eri wano emisango egigenda mu maaso nagendako mukomera si nti nalinayo omusango naye nali gwenza okulaba ofiisi omu naŋŋamba Abannayuganda nga muli bangi nnyo mu kkomera. Akantu ako kategedde Bannayuganda nga muli baki muli bangi nnyo mu kkomera ate nga babalwanirira baki batono. Ekitulondesa abakulembeze abamu bali mu makomera nga tebalina misango babakwata naye olw'okuba tewali ddoboozi ya muntu abayambako bali eyo bavundira amakomera. Kakati muganda wange nsaba ng'engeri gy'oludde mu UAE abakulembeze bano abayingira mu bukulembeze bubaka ki buyinza okuga nti kano ka point kamu kenjagala obbasigira bakatambulireko? Nze waffe gye nakulira neesiga nnyo omuntu akola bano yayogera nsuubira n'abazungu bakikozesa. Bannaffe mutusuubizza eggulu n'ensi nga bwe mujja otukolera. Leka ebigambo byammwe bitambule n'ebikolwa.
mukolere bannayuganda n'omutima gutya. Katonda oyo ali waggulu alina ebisasula gy'asasulamu omuntu akoledde omuntu ekirungi. Mukolere bannayuganda, temuggyako masimu, temweyiganya. Ne bannayuganda abaliyo mwesige be mulonze babakolere. Okay. Toyanziza nnyo oyo mukulu muzira eddira nkima abeera nobeera nokojja wange. Twagala okubaza mu mwenna abatugoberedde nenga twagala okutegeeza mu mwenna oba oli eyo nga obadde n'obukulembeze obadde tolina bukulembeze. Tubakubiza nti n'enteekateeka y'okulonda kuno teri mu byabufuzi era abantu ab'enjawulo abalina ebibiina eby'enjawulo bye bawagira bazze okwesimba okukolera bannayuganda era tusuubira abantu mwenna abagenda okubeera nga mukulembera bannayuganda si kukulembeza bibiina byabufuzi buli omu kyalimu wabula tukwataganire wamu tulabe nga Abu Dhabi yaffe ebeera y'amaanyi nnyo nga tuyamba abantu ab'enjawulo bizibu eby'enjawulo bye bayitamu. Johnson Sengendo bwentwe mbasiibudde mbeere bulungi mweraba. KAFFERO Radio and TV, Ugandan based radio in Abu Dhabi.